Nsereko n'avayo n'akalambira n'agamba nti Bobi Wine baamulidde akalulu teyabbye kabbe. Abaana babadde bamuliddemu amaaso. Era nkiwa na buli kati waali agamba yes kino kyekyo it is what it is. Tambuza video labe ekyabadde ku live eyo. Bawamba abantu biki nze nali wano nga bakoze joint force nga batututte ebuwenge. Twagenda okutuuka nze nenfuna at appointment endala nensindika abavubuka be nali ngenda nabo kubanga I was the one in command or rather in charge. Bwe nsindika abavubuka kwaliko SFC, kwaliko police, kwaliko infantry, kwaliko prisons. Bagenda kutuuka ebuwenge nga RDC w'ebuwenge alina candidate gwawagira. They had already manipulated him. Kye yakola yagamba abavubuka n'abasindise ne bamweyanjulira. He communicated to me. Bwe yamala okunkubira essimu n'enjogera naye neyanjula the officer mu in. N'agamba okay sir. Enkomerero ya byonna RDC kye yakola yayita erinafuna buno obuvubuka bwa LDU. Ate ne bugenda ne bwagala kusala ku group je tusindise ne bwagala okugisalako. Ekyaliyo kyali mu mawulire temubirabanga naye nze mbilina ne ku record ku simu yange I can forward your video bekuba amasasi. Okitegeera? Simanyi kikwata n'aba agent kitwagala otunnyonnyole. Ebyamwe bya deployment mu security. Nzibye twagala. Deployment ya mu security. This is not about arguments. I'm submitting and I'm giving my time. Ekyokubiri nze nakulira security on that on 15th enakawa. Bwongamba nti akalulu tebakabba nkusekerera. Ruhindi baraksimu yajo obululu olukumi. Makayi wakakulira nakawa wa. Nakawa Simba Kase Sentamu Miwanda. I was in charge of security in Nakawa division. Wali in charge of security in Nakawa division? Yes. Kaka Santi gwe Makayi wali in charge of Nakawa division? That is what I'm saying. Yes. You can prove it from me. Idi Amin. Waliwo omuntu okujja okwagala okukola content. Ono yali akulira barracks y'Embuye Nakawa. Yayogera ono. I'm saying Nakawa division, not Mbuya barracks. I'm not talking about the barracks. I'm talking about Nakawa division. Oli wano oyagala kusiruwaza muntu yenna nti ddala gwokulira security ye Nakawa division. On that day of 15th, I was the one deployed. Go ahead. Okusanga ng'omuntu akusiruwaza. An argument sisobola jiba. Ono Makayi. Nakawa division dali mukogerako mwemuli ya bara bisereko nawe omusajja ali what makes him not to be it is what makes him not to be what makes him not to be byali mukogera nkuwa bino ebirimu wammanga security installations bwakuwaako nnya ezirimu mwemuli ekitebe CDF mwatuula. You're trying to say no Makayi yabadde commanding a CDF mu security ye Nakawa. Oh my God. Honorable. You know him. Nkugambye tasobola kuba kuno naawe. Jovola bankugamba waliwo okwejjusa okutali serious. Makayi commanding a security ye Nakawa. There was a thing about Nitonchi mulekedde. Mbono ye ya commanding SFC mu Nakawa Makayi. Honorable, are you getting me? You may have not known me. Sebo mukuteredde bwaba ye ya you need to know me more. Simu Nakawa. Honorable tochusa bigambo. Salamu alaykum. Ono Makayi ye ya commanding SFC mu Nakawa. The issue is I've never commanded the SFC in Nakawa. Agambye ye yakulira security mu Nakawa. General Idi. Oloza abazikulira banene nga anti ulira Idi. Anti mulekayo gere my security. Mulekayo. General Idi. Security kitegeeza can you listen to me organization na
eziri mu Anti bwingi. aba ne ba BAU ababawo nabo ba security. Empozi yali kuba akanyama babbawo ndowooza. Enda tukubako organizer nga wa security. Kati ulira gwe bobanga nsereko I know you nsereko mwe mumanye ekizibu kimu the years you've taken in politics muloza mwabanene ba Uganda tewali balala. Nedda Makayi gwe munene. If you can be here, if you can be here, if you can be here, who is me not to be here? Commanding and security no jakuno. Nze You have kansiri. been an MP for good years and you are contesting. Are you here? Nze kyegambe. Makayi, I give you all thumbs up for you. Sebo go commanding a security. Kati uliriza, I told you, kati nsereko obuzibu mulina you are so argument. Neda Makai, let's go ahead with your discussion. Your submission. Now, njagala kuddamu clarifying kino. Ati muleka yogereho. Security. Ati gwe muleke fe tujja mukwata entege gwe muleke The problem we don't have honorables but we have vulnerables in Uganda. We don't have honorables. If you are honorable, you listen to someone with submission, then you contribute later. Kati ensonga gye nkugamba gwe byoli mukuwoza simanyi wakulira SFC mbuya barracks. I told you Nakawa division, the 3 polling stations, I was the in charge security deployed there. Sikugambye nakulira barracks mbuya nakulira CMI simanyi CDF watu no. Differentiate polling stations and the barracks. Nze kama akogera abaganda bange omuli kuno ne banyinanze nalina chairman we NRM azinakawa parish yantukirira nangamba afande naka sente muzaitwa abade nayo ko mobs natusuubiza nti bwana abafunye obululu nkaga mu busatu buli polling station tulina sente ze tugenda akola ki abantu beetumba kye batali. Ati honorable namwe ombera bwe mjo ku mativi nambuza Honorable, the reality is never underestimate people kubanga just obawulira maloboozi. Tumuwemu time asooka ayogere. Yes. For me, I have reasons as to why I believe him. Zesijja kwogera wano. Same here. Mu mazima. Aso yalinga affidavit bagitwale mu court. Makai wama assume honorable taliko kuno, just go ahead. By the way, you are right. Kati nze mbadde mbagamba omuntu agamba nti akalulu ke Kampala tekali manipulated bannaye akalulu kali manipulated. Nze polling station esatu zinali nkulidde security yawo, that is Simbikase, Miwanda polling station and Sentamu polling station. Nanda ASP Osiwena Kawanga nze abadumidde because I was sent direct from the headquarters. Chairman LC2 bwe yagenda ewa OC police post Nakawa namugamba OC bamuyita ayo namugamba mbadde njagala tuyenjeriyo na muzeyi yatugambye obululu wano tetubulabawo. Muzeyi yatugambye twabadde naye ku mobs n'atugamba bwafuna buli polling station obululu 63 tuna akasimo ke tugenda kuweewa. Makayi was security. So He's a distressed one. Honorable, And I know the reason. Kwa mawera. Ebikolebwa mwe Makayi wera. honorable abimanyi era bibadde Idi Amin. abimanyi. Akankulekere Makayi. Now, Sebo. Kyobona Makayi. Amin. Makayi mbadde nsaba. akalulu akakwa honorable As I wind up mbadde nsaba Idi Amin. Honorable bulijjo bba akalulu. Honorable nina ekiwandizo kyo. kankubulire honorable. Honorable nina ekibuuzo kyo. Idi Amin. Naze tulinako just abantu nkaaga era wa respect. Amawulire Makayi gaŋŋambye. Yeah. Wacha oyo Amawulire Makayi talina Makayi yadde gakuwa. butidda naawe. I can give you more than 4 people abakiŋŋamba Weraba, before the polling day. Bakyabazanyira nnyo ku mitwe.
Honorable nine Makayi kibuzo talina yadde butida. Honorable nawe bulijjo bwotyo bw'obba akalulu k'omu Kampala Honorable nine kibuzo tewali kyo. buzibu teriyo. Honorable Babbo Kyagulanyi talina bantu Kyagulanyi talina byogamba bantu nti be bakyusa DRF omwabo bennyini era mwe bakyabalya nnyo nti Makayi bwazze ku bwagamba yabadde akulira security ye Honorable Nakawa. va ku mukutu Kankubuulira amazima. Honorable nine kibuzo Kankubuulira kyo. amazima ga Katonda mu ggulu. Honorable, nze mbadde sinoonya any political office. So I'm telling you this. Makayi ababadde omanyi lwaki Makayi akulira exactly zayogerako wulira lindako Idi Amin lwaki ga Makayi akulimba tubadde tuauditinga question emu ya voter turn up and the question is obuuziza ekibuuzo kimu was the voter turn up high or low ayogera birala nti yasinkanye simanya kyamaani w'NRM n'amugamba ebirala Honorable tukusaba yagambye nti yabadde akomandinga security. Honorable nine kibuzo kyo. basasula okujja kuno kyo n'omanyi. Idi Amin teryasasula Idi Amin muyite ewange naye ampise ewuwe. let's have order. Honorable, what makes you think that he's lying? Makayi kati ebimpa nti mulimba nze kati kankubuulire ndudde nnyo mu kintu kanino omuntu anfuulinga okundrowinga closer akube ate bwolera kwe buli kye nakulagula kijja kutuuka nakikugamba wano. This man is not an operative. Nkubuulira Honorable naffe tulina bwino leka kulimba tasobola nakuwa namba ye teriyo muntu ali trained teriyo muntu ali trained ono kyano Makayi omanyi lwaki nti oli asobola okugamba bw'atyo. Makayi akimanyi bulungi nti ne baba kwagala kumanya by location akimanyi bw'aba abadde mu security nti ne bw'oba ku TikTok bakumanya by location. They don't yes, need I know that and I'm ready. Okiraba kyegambye naye ekyokubiri Makayi ateeko kimanya ng'ekyamazima bwe kiri nti ebirumira tewali wazze wano n'agaate ebibeeramu mu kalulu. Idi Amin tukyogeddeko ekyo. Tubuuziza obululu butono kuba yes kuvota turn up naye okikiriza linda honorable tubaddeko question voter turn up General Museveni compared ku evidence ezivaayo yafuna ali between 25% naye lwaki bamwa 71.8%. embalala nga bo benye betiking obululu ne ateeka boxi uliriza Idi Amin kyembadde nkubuuza question ebaddewo ebaddeemu nti auditing the election nenkugamba nti nze soogedde nga Makayi nekka nti nze nalondera ku Kampala emyaka 5 ejaggwa Kyagulanyi yalina 346 Kuruno yabadde na 77. That is what I was saying, meaning the voter turn up was low. Wabaddewo olunaku lwonna. Honorable nabaddewo naye Honorable mbuzamu ekibagenda tomujja ku mukulu 74 olunaku lwonnaawo. Honorable mbuzamu ekibuzo 77 yafunye ono n'afuna 75. Honorable mbuzamu ekibuzo Wanji Sulaiman mbalamusizaako mwena abali kweno pano. Amina. Honorable wogamba nti voter turn up yabadde low. Yo yabadde low. Sigenda kuwakanya naye ninamu ekibuuzo kati gwe audit eyo gye wakoze walondedde kyogamba nti yakoze mu bitundu byonna ebya Kampala nno wabanga Kyagulanyi yalina 3 lulimi nakuno yabadde mu 7. So that implies nti buli division mu Kampala voter turn up oba voter turn up gwe ojogerako nti abanupu bazze batono abalonzi
Oka abalonzi kati gwe n'okisidinga kuba engeri gy'oyogera olinga agamba nti nno aba NRM be babadde basinga obungi. Ne Butambala era kyovagambye ono yawangudde naye nga magi oba ono lwaki yeeyita big that you can't reason with those thinkers. Brother, can you come up and you reason with me? Remember. Amma nze nsaba okutegeeza ebigambo bino honorable. Games zonna zonna nawe okimanyi mu mutima gwo. Games zonna ezaza nze natuuka ku polling station ku ssaawa 2. Baatugamba tukeere ssaawa emu. Nentuuka ku polling station ssaawa 2. Natuuka okuvaawo ko ssaawa 5 nga tetunnaba kutandika kulonda. Reason abaana abaleeta walonderawa nalondera Kawempe South ku bagiyita Tebuyole zone. Nalondera kusoma bye bayita Emmanuel College eri Kazo. Awe nondera na. Mpuliriza ssebo. Mpuliriza ssebo. Abaana baatuuka emmotoka yatuuka ndowooza ssaawa 3 ereeta ebikozesebwa. Abaana ne babeera ku mmotoka for over 1 hour nga tebannaba kupanga kintu kyonna. Basooka kujjako soda, mazzi na biskuiti. Ompuliriza ssebo. Ne tusimba layini ne tubeera mu kasana ne basooka ne batukyusa ne batuleeta eno ne batuzza eri ne batuteeka eno wansi. Nze natuuka okuvaawo ku ssaawa 5 okuba nsooke mbeeko byenkola kuba nalina omulimu ennansana nga tinaba kulonda ku ssaawa 5. So abantu abalinga nze ng'abadde ava wala najja n'abeera ku polling station n'alinda ng'alaba okulonda tekutandika. Abamu we baagenda tebadda. Nze nasobola okubiitinga time by ssaawa 9:40 n'enkomawo n'ennonda. Okanya nange nti abantu tebalonda. Nzikanya nawe because time wastage yaliwo. Okay. Era abatalonda nga bakyagulanyi. Entebe twatandika ssaawa 6. Ssaawa 6 we batandika okulonda. Batuwa electoral manager omunga yagenda asomesa polling stations zonna. It was a trick of Kangambe okudelayingisa okulonda. Kangambe the whole of most polling stations zatandika ssaawa 6 ng'ate abantu bakeera 11. Ijamini so naawe okanya nange nti voter turn up yali low. Ne tekitaawo namba. Okay, kati strategically or not strategically kati tukanyiza on the first principle. Ne esho tekiraga nti omu agenda funa obululu butono kuba munne ng'oma bba munne. Kubulira amazima Mr. Nsereko. Sokoli Dr. Think Tank, obadde mu Kampala ebbanga lyonna. Nakasero polling station erimu abalonzi bameka. Ankwe Nakasero parish ate nze bakutumye totumye wesitukidde kamba kuwe balonzi bameka nagamba ono gwotambula naye otambula nakumanya kanji kuwe Nakasero tuyina parishes nnya mu Nakasero 1 Nakasero 2 Nakasero 3 ne Nakasero 4 ogamba Nakasero ki erondera mu State House awo outside State House kanzi kusomere bajita Nakasero 2 parish ina polling stations All Saints eriko A to M from Agaba to Maganda neberako N to Z eyo yakubiri All Saints B then All Saints Nursery School Campo All Saints Church omuluka gonna ogwa Nakasero 2 ogwalingamu abakozi ba Radio Uganda bakoleranga ku aya ababeeranga awo bulimu abantu abaviira ddala ku Laudel Road ene ekyaddondo nga ku NRM headquarters okitegeera ye Nakasero 2 erimu abalonzi 6,499 akaaga. Okay, thank you. Ya kakati abalondera munda waliyo polling station mu State House ate polling stations zonna tezikyalimu munda bazifulumye. Okay, kakati
kakati endala omugatte gwabwe bonna bali bameka anti nkugambye bali 6499 ennakasero kati bwogenda ku bululu bwa leero kakati gulimu ebyalo bino wammanga anti soko ebyalo soko bakijja kuyamba ate kyobu oyakubuuza ki kuba kyobuuziza kyengo I was just asking nina ekibuuzo ogambe bali 6000 yano Ido yo musajja mujje ko nawe olwokuba musiramu omwagala nnyo my question is naawe kuno olw'oven yafunye bumeka much less than 6000 I'm so sure much less honorable Kyagulanyi yafunye bumeka awo kizibu nnyo okufunawo kuba nze lwe nali mu kalulu nafunawo 20 I don't think Kyagulanyi ayinza okuba obundi nnyo yafunyewo nga 12 kati soko genda okebere olabe be baleese mu kalulu akaggwa kankuweezange mu kalulu akaggwa ngambe za Kyagulanyi kuba ebyo kankuweezange mu kalulu akaggwa nze nayinawo 22 Nyanzi yayina 12 Cedric Babo w'NRM yayinawo obululu tuje ku mulamwa muri paya na tuli kunoonya the way forward wamani nekibuuzo Idi nawe tule oyo musajja mujjeeko omwagala honorable nina ekibuuzo ekirala honorable nsaba otutangazeemu ssebo okkiriza nti nno obululu bwabbibwa oba oyagala tuleete facts we baba ndeetera facts nze kasito mpa bwino nze wendi